we twogerera essaawa eno Mpuuga atandise olugendo lwe era ne kaweefube okubeera nti nno kaakati alina okulaga nti ali relevant oba wa mugaso, nti eddoboozi oba oliawo alijje mu bintu ebirala byonna bw'atyo alyolekeze palamenti butereevu. Jjukira nti bwe bamuweera obwa leader of opposition abantu bali bamwemulugunyaako nga bagamba nti ebintu bye bw'atyo abikwata bw'atyo mu ngeri y'ekisajja ky'ekkulu nga bwe yali agamba nti akawoowo. Oluvannyuma bw'atyo ne tulaba nga ekisanja kinatera okubeera nga kiggwako, yateekawo obunkeke bw'amaanyi naddala ku abo aba Nuupu abaasigwa abali mu makomera, era n'essaawa eno akyakyenyumirizaamu ke kaseera kokka kayinza okwogerako nga ayongereza ku ky'okubeera nti ayagala kati bakole reforms, bakole ennongoosereza, ayagala sayizi ya palamenti ekendeere. Kino nno kisobozese enkyukakyuka obuyinza okuva mu mikono gya Museveni okubeera nga bugenda mu bukulembeze obupya tugenda mu Uganda empya gy'ayogerako, mbu kisobozese okubeera nti nno kyanguya oba twanguyirwa. Ono nno munnange Mpuuga gwe twogerako ye former leader of opposition bw'atyo awadde akonvu n'akagga, agamba nti ye abadde mu kaseera kano wiikisi zino z'abadde asiriikiridde bw'atyo, abadde alina ensonga gy'akolako ey'amaanyi era amaze okubeera ng'alambika bulungi ensonga ze. Jjukira twaseeba okumanya ng'agenda kwebuuza ku bantu kikiddako, naye oluvannyuma ne balangirira ne batukakasa nti tebagenda kukola kibiina kya byabufuzi kirala wabula bakyali mu Nuupu nnyo mwe bagenda okubeera nga balwanira. Kakati emu ku strategy zaleese oba pulaani gyaleese Namutaayiika Mpuuga bw'atyo yategeezezza bannamawulire ku lunaku olwokusatu bali ku palamenti nti abadde akola ku bintu ebimu era ayagala kubeera nga ayanjula major constitutional amendments, era mu zino mwe muli ku kusala ku sayizi ya palamenti. Ayagala sayizi ya palamenti esalweeko, kitegeeza babaka bakendeere okonokosa n'okubeera nti nno aleeta ekiteeso okubeera nga bakola ennongoosereza mu mateeka ag'okulonda agaliwo essaawa eno, current electoral laws. Era kino munnange kyerule ekkubo ery'okukyusa obuyinza okuva mikono gya General Museveni ko yenna anaabaddako, kubanga jjukira naye kennyini Mpuuga yagamba nti yeeraba ng'omukulembeze oyo era n'atukakasa nti yeeraba mu kifo ky'obwa pulezidenti kakati olwo yeetegekera. Omulimu guno bw'atyo atutegeezezza nti guno gugenda kuba gwetoololera ku bintu ebiwerako, era oluvannyuma lw'okubeera nga akola okwebuuza, akoze consultative meetings omubadde ba political leaders ne ba stakeholders abalala gye buvuddeko, agamba nti twetaaga okubeera nga tukola ennongoosereza ez'omuggundu mu constitution, mu mateeka. Agamba nti ye ensonga lwaki abadde asisinkana ba stakeholders bonna, ayogedde ne ba colleagues abawerako mu palamenti abali mu NRM wabo n'abo abali independent n'abo abali mu opposition, era bw'atyo nga agezaako okuba nga atunda ekirowoozo kye eky'okubeera nga bakola ku nnongoosereza. Agamba ayogedde n'abantu aba bulijjo, ayogedde nabo ne bamubuulira ebirowoozo bye. Kati bw'atyo munnange omubaka ono owa Nnyendo Mukungwe Mpuuga gwe tumanyi obulungi ennyo agamba nti nno ebimu ku bigendererwa eby'okukola ennongoosereza zino kwe kubeera nga munnange tukyusa endabika y'ekifaananyi kya palamenti. Mpuuga agamba nti nno wabaddewo amaloboozi mangi nnyo, amaloboozi agabadde gayimuka era nga gano gabadde geemulugunya nga gonna galaga nti palamenti yaffe nene nnyo era yeetaaga okubeera ng'ekendeezebwako.
era atutegeeza nti mu biseera bwe yabeerera leader of opposition kino yayogerako mu reforms zino omuli n'okukyusa size ya palamenti mbu esobola okubeera nga ejja mu nfuna y'eggwanga, ekonomi y'eggwanga. Kakati olwo n'okubeera nga palamenti ebeera ya mugaso okusinga nti kati essaawa eno erimu abantu bewali badde ogamba nti oba abatagasa. Bw'ati ategeezezza n'agamba nti agenda kuba akulemberamu ekiteeso ky'ennongosereza ezo. Ayogeddeko ne ba party platforms abalala era nti bwe batyo bagenda kuba bamuwagira. Mpuuga ezimu ku reforms endala oba enkyukakyuka ennongosereza zayagala mwe muli okukyusa ennonda mu palamenti, era agamba nti ayagala ebifo eby'abavubuka bibeere bingi nnyo, kubanga abavubuka bye basinga obungi mu ggwanga kati babeere n'ebifo bingi nnyo mu palamenti. Era agamba nti ayagala wabeerewo enkyukakyuka mu electoral commission. Awo mu electoral commission ayagala wabeerewo enkyukakyuka kwegamba mu bintu byayo, electoral commission ya mukama we Museveni. Era agamba nti ayagala wabeewo n'amateeka agalambika transition of power, nga tukyusa obuyinza tubujja mikono gya Museveni okubuteeka mikono gy'omuntu omulala. Museveni gwe yatulaga edda mutabani we Muhoozi. Munnange bw'atyo Mpuuga era mu ngeri y'emu n'alumbagana Ssenyonyi, Honorable Joel Ssenyonyi, ng'agamba nti ono nno munnange kaweefube ye Mpuuga bwe yali atandiseeko okubeera nti nno alaba nti abawagizi ba NUP abaasibwa abakyali mu makomera nti bateebwa, abaasibwa emyaka kumpi ena emabega mu by'okulonda bateebwa, nti Ssenyonyi bw'atyo alabika bino yabivaako dda. Mpuuga nti yawandiikirako ne sipiika wa palamenti Anita Among ku nsonga eno oluvannyuma okukitegeera nti opposition leaders tebakyali interested. Yawandiikirako mbu Anita Among oluvannyuma lw'okukiraba nti ba opposition leaders tebakyali interested. Ne mujjukire nti Balamu bwe yajja kuba minisita n'asooka awo n'awaga nga bw'agenda n'asaba ne lisiti ne bagimuwa. Bwe baagimuwa alabika oyo kakati takyalina kyatugamba kubanga baagimuwa. Kati Mpuuga Anita Among gwajuliza munne, naye era Mpuuga abaddewo ebbanga lyonna bano nga bakulaga paka Anita Among tasobola kutabasibe. Kituufu kiri nti Museveni bali amanyi kyagenda obbakozesa oba abaagaza ki teri amanyi. Kati yagamba nti munteebereza kino kyali badde kikwasaganyizibwa bulungi nnyo eyamuddira mu bigere Joel Ssenyonyi, naye balabika beebase. Yagamba nti beebase. Jjukira nti Mpuuga mbagambye nti nga yakajja kuba leader of opposition bwe yamalako emyaka 2 n'ekitundu nti yasooka n'abeera nga taluma nga tayogera, era oluvannyuma ne tukitegeera lwaki yali takola ki, yali tayogera, yalina bye yasooka okukolako. Kati oluvannyuma ate n'avaayo awo ndowooza ng'ekisanja kinaatera okubeera nga kiggwako. Jjukira nti nga tulaba waabaawo enteesaganya emmenge eyo erimu Mayiga, abakulembeze b'addiini babayise bombi ne bati Kyagulanyi Ssentamu ne Mpuuga nga bakatuliki nti obaoli awo n'omuleke agira abeerawo ku bwa leader of opposition, naye munnange tekyasoboka. Awo naye ng'era jjukira nti tosobola kubeera ng'okolerera ekifo kisigalemu nga tokola. Awo ne tulaba ng'atandise okubeera ng'aliidinga agenda alambula amalwaliro. Naye oluvannyuma muganda wange
ebyavaayo mwabiraba. Abantu bo bagamba ssente ziri ze boogerako miliyoni 5 nti bino byonna byali badde bikola amakulu, naye kiri bw'obanga kyo tosobola kubeera ng'okyogerako era nga teweesala nsobi, tosobola kusala balala nsobi. Kale bw'atyo ayogera ku abo abali mu makomera abavundira eyo, agamba tewali follow up tekola ki teriiwo. Kisinaba kutegeera nti oba kituufu kubanga Joel Ssenyonyi alina okuvaayo atunnyonnyole nti batudde butuuzi oba nti Mpuuga nti singa yakyalira opposition nti essaawa eno baali badde baateebwa oba waali awo ye nga Mpuuga tasobola kubeera nga ekintu ekyo agezaako okuyambako kiwumamu omutwe, kubanga tulaba wano Theodore Ssekikubo owa NRM akulembeddemu okuŋŋaanya emikono egigoba aba commissioners, ne Mpuuga naye nsuubira okuba nti mu kapasite ye nga commissioner era asobola okubeera ng'ate era asigala eddoboozi likyali ly'amaanyi nnyo naddala ku abo abamunuupu abakola ki abaasibwa, so si naye kubakozesa kukwatiraku ate Ssenyonyi ensobi, kubanga tekuba kulumirirwa kati nabo aba bakozesa ng'akatego okusobola okufunirako political mileage. Naye munnange ebyo bigambo bya Mpuuga ze reforms zayagala okuleeta, ayagala palamenti ekeculweko, simanyi oba kinaatambulira bulungi banne, kubanga ate boolyawo nabo banaayanguwa okuteeka omukono ku kiwandiiko ekyemugoba nti ono alabika ayagala kutumanyiira bumanyiizi. Ayagala okubeera nti akakiiko k'ebyokulonda bateekawo electoral reforms. Akakiiko k'ebyokulonda mukama waako mukamanyira nnyiniko mumumanyi bulungi nnyo. Ebyo nabyo munnange si byaffe, oba oliawo byatusukka, byabakama ne munne mukama we bye bamanyi ebikwata sayidi zeeyo. Ffe tugenda mu kalulu just kutuusa mukolo.